Kyetumanyi nti former Vice President Specioza Kazibwe yasimatusa akabenje ako ku mazzi. Accidents ezisinga ojja kusanga nti oluusi ebimu tebyebereka kati ng'obudde buyinza okukyuka n'osanga nti eryato lifunye obuzibu, naye usually kyetusinga okusaba abantu baffe abasabalira ku mazzi life jackets. Then n'ekirala eryato okubeera mu mbeera ennungi. Mujjukira eryato lya Templar, part of the problem eryato teryali mu mbeera nnungi, baali kuba ebiraka ne bateeka nga bapapa ne bateeka ku mazzi nga badduka kugenda okumaliriza nga tebatuuse na gye baali kigenderera kye baali baliko. So naye nga abantu bwe batera okuba ne life jackets batera okufuna omukisa nti rescue mission wegenda okutuukira abantu obasanga bakyali balamu.